can come for those ones. I don't think you're crying. No, I don't have. Nako olwaleero Break the Chain album listening party wegenda okubeera simanyi Bebe Cool tusasula tetusasula yagambye ku Nonivi yagambye Nonivi waliwo ebbala gye yagambye naye nze sirabangako listening party ngene eya Break the Chain album ya Bebe Cool okubeera nti waliwo n'abantu abawerera ddala basatu abavudde wabweru wa Uganda bayimbi bajje babeerewo okuliseninga ku nnyimba eziri ku alubamu ya Bebe Cool gye bayita Break the Chain. Bebe Cool ali bulala. Nabadde awo ne ndowoozaamu nti Bebe Cool temulabamu musajja mukulu oba musajja mukuukuutivu musajja w'amaanyi naye ng'oyagala okaabya Bebe Cool nagenza okirowoozaamu ng'ekintu omuntu kyalina okukola kiri kimu singa tufuna oba banene ba Maswandugu family babayita bata Maswandugu erinnya eryo banene batokola era tufunako oyo atatemya oyo atunula nga tatemya oyo bw'otemya oba okoze era muto wange katunyumanyi tufuna oyo tumuwaayo ssente zonna ze tumuwadde tumugamba ngenda otubbira alubamu ya Bebe Cool Break the Chain. Bebe Cool ayinza okukaaba. Bebe Cool ayinza okukaaba. Oyinza okuba Zuweno oluyi Bebe Cool n'atakaaba. Oyinza okuba muwala we Beat oluyi n'atakaaba. Naye ku ngeri Bebe Cool gya promotinzeemu alubamu eno ne tufuna ekyayi kigenda kigitubbira agenda ogiteekako olunaku lwaleero nkya suubira lwaleero agenda ogira waati we yagiza alubamu bannange kale katusooke tuwulize ku nnyimba Katonda wange teriiwo oyinza olaba ezziga lya Bebe Cool kyekintu kyokka ekiyinza okaabya Bebe Cool bayita musajja wattu ataddemu time eno alubamu ye ataddemu time besides oteekamu time ssente Bebe Cool atadde ssente mweno alubamu ayisa abayimbi ab'enjawulo mu studio giwuliriza abayimbi mikwano gye ab'enjawulo bavudde mu Africa okujja okubeerawo nga kati bannange nomala ogisimikirako amanyi Bebe Cool ayinza okukaaba. Bebe Cool ayinza okukaaba kyekintu kyokka kyenaakalowoozaako ekiyinza okukaabya Bebe Cool bamukuba amasasi tetwalaba nga akaaba naye Bebe Cool ng'omukwatidde ku Break the Chain album ayinza okukaaba. Katonda wange ate tufuna ono w'Amaswandugu family oyo agisobola tumuwaamu ezo ze tumuwadde nomugamba mumanyi genda otubbira alubamu ya Bebe Cool atuuka namugamba muto wange tokola era akasente ke bampadde kangi naawe tokola era leka ngitwale okyayinza omukola bannange ye nakimanya olaba mbu nde sina kirowoozo naye namala kitegeera butegeezi mbu SMX nina ekirowoozo ekimubbira alubamu ayinza okunkyawa. Bebe Cool ataddemu time ataddemu ssente ataddemu buli kyetaagisa okulanga bannayuganda tufuna ekintu ekyenjawulo ekintu ekirungi mu music industry neesunza okuwulirizako eno alubamu ennyimba eziriko sofa twakawulirizaako bbiri Circumference ne My Motivation Dey Your Body mujja wulira